Patuwenda eri munamba omutwalo gumu mu 809 kibayita namusu kyeki ekirala kikirizibwa omukyala okujjako enviiri ez'ekirevu sengabaama ez'ekirevu oba sharibu oba amasurubu wano ku nnyindo wa shari sakaini walyadaini obanga ameze enviiri ennyingi ku mikono gye oba ku magulu ge gombi. وإذا كان الشعر ملاحظا على المرأة ويسبب نفرة الزوج فما حكمه kyokka kukiweranga obwoyo bwebumeze ku mukono gye oba ku magulu ge nga bulabikira ddala era ng'omusajja wabulaba muli yesisi wala ajaga nti wayo bannawasa musajja munnange kati omukyalo naakola atya ekyokwano kulabaga kyebayita namusu alakhudhu min sha'ri alhajbaini kwe kukomola ebisige kiri haramu mu hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam omukyalo okukomola ki ibisige bye oba okubijjako agati wahuwa la yajuzu kiri haramu lianna rasula laana annamisa walmutanammisa kiri haramu nabbi yakolimira omukyala yenna akendeeza ebisige oba abisalako noono abimuyambyeko okubisalako senga aba abaddewo wayajuzu limara an tuziira ma kad yanbutu wabula kiragirwa ku mukyalo okujja ku mubiri gwe obwoya bwonna obumubeera kakabeere nga kalevu oba masulubu oba obwoya bwonna obuviiri bwonna obumeera ku ntumbwe ze zombi oba ku mikono gye gyombi. Wasigaddeyo ebibuuzo nga 4 ekibuuzo ekirala kiri mu fatuwa namba 1134 kigamba bwe kiti ndi shabatun ono muwala muto fi bidayati umuriha yakatandika okuvubuka laha hawajibu kasifa ayina ebisige byakwata kitole bingi nnyo takadu takunu sayyi almanzar mazima byagala nokumulabisa bubi ng'enkima فاضطرت هذه الفتاة إلى حلق بعض الأماكن التي تفصل بين الحاجبين kati owembeera yembi omukyala yawalirizibwa ono omuwala okumwa wakati w'ekisige ekiva ku liiso wano okukoma wano n'ekisige ekiva ku liiso wano okukoma wano ebyo byali byegatta layini emu ng'oluguudo kati n'ama wano wakati nebyekutulamu nga bwolaba kati ebyo bibeera okutuusa lwe yalabika obulungi alabikire bbaawe bulungi ng'omuntu mulamu. Abaffe ekyo yakola kituufu oba kikyamu baanukula nga bagamba nti la yajuzu halqa alhawajibu wala takhfifiha kiri haramu ku muwala ono okubisalako wadde obikendeeza lianna dhalika huwa an-namus alladhi la'ana an-nabiy min fi'latihi aw man fa'alatuhu aw talabat fi'lahu kubanga okola namusu okendeeza ebisige oba okubimwako nabbi kye yakolimira n'akolimira no yakikoze wadde oyo amuyalyeko kikola. falwajibu alayki at-tawba ekikakatako g'omuwala yalikendeezaako wenenye bangu eri katonda wa istighfaru musaba kusonyiwe mimma amaba olwekyo kye wakola wa antahziri dhalika fil mustakbal tekiddangamu olulala wabula abamanyi abamu ab'e Saudi Arabia eno ensonga tebakiriziganya ne bagamba nti bwebeera bwekyo ng'omwami ajja kumwetamwa ng'alaba amukyala afaanana ng'enkima waddembe okugira ki okumwa wakati awo wakati w'ebirabo n'ebintu kubanga nomale obutonde bw'omuntu obumanyiddwa wano wakati wabeera wagize eki wabeerawo nnyama tewabeerawo ki nviiri enviiri zino ez'ebisige zibeera waggulu wa liiso lino na waggulu wa lino so si kugatta ludda na ludda. Ekibuuzo ekirala kigamba nti kiri mu fatuwa namba 871 ma hukumu al-islaami obusiraamu bulamula butya fi nasfi sha'ri allazi bayna al-hajibayn okumwa enviiri ezo ezibeera wakati w'ebisige ebibiri. Ekyokuddamu nti yajuzu amini okongola kuno kuli kukongola kuli kuki kukuula oba kukongola bakuyita batya mu luganda olutuufu kale ndooza mukitegedde kyeŋŋamba baanukula nga bagamba nti yajuzu latifuhu kikirizibwa okubimanyuulawo liannahu laisa min alhajibaini kubanga tebibalibwanga ebisige mukitegedde kyembagamba ekiri wakati gyabamanyabamba kigamba nti kikirizibwa kino bino okubikongolawo abala bagati kigiraki kikizo n'olwekyo bibeeranga bingi nnyo nga biyitiridde oli waddembe okubigira ki okubikongolawo. Ekibuuzo ekirala kiri mu fatuwa namba 1346 omuwala abuuza bw'ati nti waaliri taata wange indama akabula fi sinni bwe yakula ennyo n'akaddiwa waswala rajulan n'afuuka omusajja la yakdiru ala al-inaaya binafsihi nga takyesobola n'akamu n'akeddagala wadde okweyamba
min nahiyati nadhafa mugiri yokweyonja fakuntu aqumu biqasi sharibihi zaka nyini muwalawe zanna musalanga kama surubu nga ngakomora wa tahliki anatihi iranga zemmu mwa ne mukifo kye kyensonyi oba mukitegeere ekyo kubwererebwe obwerere bw'omuntu Allah azza wa jalla bweringa muntu ndakeka mukubonera obulaga nti ono omwana akuze wabeera nga azzeeko obuviiri obumerawo obwo kiraga nti ono omwana akuze atandika okugira kyokusaara oba omuwala atandika okwebikkirira kitegerekese bulungi kabenga tandaba nagenda mu nsonga zaabwe omuwala aba alina kutandikirawo okwebikkirira ekyo genda mu nsonga zaabwe kiba kyeyongerako obweyongezi gwowanga min alamati lbulugh kati ono omwana aganti nze kitange kenyini nze nayeranga okumumwa kuba bano balabika baali beeru kubanga biyinza okugamba obuviiri obuyinza okuduumuuka ennyo nobeera nga bungi nnyo kugira nga kirabika bubi nnyo kati omwana yeyajjanjabanga kitaawe yamulabiriranga nakinaki nga yamukomora obulevu buno amini amasulubu era nga yamumwa ne mu kifo ekyo walakinani kuntu atala ala auratihi biduni kasdin minni wabula mu kiseera ky'okumumwa n'okumulongoosa nagira nga nentunula ku bwererebwe nga kigenderedde فهل علي إثم أم لا حيث أنني سمعت من يرى عورة والديه يصوم شهرين فهل هذا صحيح أم لا katiba namutulanga kubwererebwe nga sira kyakikolera nina muzeeyi kumulongoosa wabula nga sikigenderera singa umanya amaaso bwe gadduka emisinde ndigakola kyegaagala wabula nawulirako nga bagamba nti omuntu yenna alaba obwerere bw'omu ku bakadde be bombi yasuumu shaharaini alina kusiba emyezi 2 kino kituufu oba nedda ekyokuwanukula alhamdulillah la haraja alaiki fi izalati sha'ri anati waliduki tekirimu bwa haramu bonna mu ekyo kyewakola ekyokumwa obwerere bwa taatawo madama annahu la yastatiu izalatahu binafsihi ebbanga lyamala nga tasobola kukigira ki kukyekola ate nga talina mukyalo wama sami'tihi wandibadde ogamba luli nti obedde oba oliawo engeri ennyukuta z'oluwarabu zifaanagana teziriko shakili yali ategeeza mulenzi ku kitaayo naa wabula wano wewakumaliramu okakasa dda nti ono yali muwala sheekh agamba nti wama sami'tihi wabula kikyowulira gwe omuwala binsiyami shaharaini mbwalaba kuberere bwa kitaawo bwanyina asiri emyezi 2 faghairu sahihun ako kanyonyi si kituufu fatuwa endala eri ku peji 8 mu nnamba 14 mwana mukaaga hal yajuzu lirrajuli an yabula fi lhammami awafe kikirizibwa ku musajja okufuka mu kinaabiro naam alhamdulillah ekyokwanukula naam yajuzu lahu dhalika kimukirizibwa ekyo okufuka mu kinaabiro ma tahafudhu min rashashi lbawuli wabula nga yegendereza omusiro obutamugiraki obutamusammukira wayashraa lahu an yasuba alaihi maan era olumaliriza okufuuyisa wali waafuse ayiwewo ki amazzi liyadhihaba mubasharatan in arada an yatawadda min dhalika almakan afukemu mangu amazzi omusiro guli gusobole okugira ki okugenda senga amanya nti mu kinabiro ekyo mwennyini mwagenda ate okufunira obuzu kitegerekese bulungi ekibuuzo ekirala kiri mu fatuwa namba 1289 peji 364 istamala kathiru min annasi lkamaliyati fi furash abantu bangi nnyo bakozesa ebintu ebyamalidaadi nga okozesa ebiwempe mu mayumba gaabwe senga omwana abafuseemu ng'afuse ku kiwempe ng'emyaka gye kale gyanjawulo oba mwana muto oba muntu mukulu abaffe kimala okuyoba amazzi awo waafuse nekibeera nga kimaze okutukuza ogwo omusolo gw'abaafuseewo wamu n'okubanga ekiwempe kyafuseemu kiyinza okuba nga kinene nnyo ate nga bakisigako gamu wansi ku seminti kyakwatirayo oba kiyinza okubeera nga ku kiwempe ekyo kyennyini kwafuse kuliko gakabada aganene ne ga wodropu bagiyita dulab bagiyitani dulab ennyingi baziyita dawalib za wodropu ennyingi bano kulanga bagati za kana man bala ala hadhihi alfurusha bwekibeera nga oyo mwana afuse ku kino ekiwempe mwana mulenzi tannaba kutandika kulya mmere kimala bumaze okuyiwawo amazzi okumansirawo amazzi ne gabunaawo wonna waba afuse omusulo wabula tekikakata nti mulina okukamula ekiwempe ekyo kyokka senga aba yamaladde okulya emmere obanga mwana muwala nga ye talyanga mmere obanga alya amakulu nga akyayonka obanga alya fala budda litatihiriha min alghusuli mutekwa butekwa okukikuuta ekiwempe ekyo wayakfi subul maa ala mawdii najasa era kimalira okuyiwawo amazzi awo
n'okukunyawo amakulu okoozaawo wala yajibu nazau lfurusha tekikakata kukijjiramu ddala mu nnyumba wadde okikamula kulwokubanga Anas ibn Malik agamba mu hadithi eri mu kitabo kya Bukhari ne Muslimu nti waliwo omusajja munnamalungu eyajja mu muzigiti n'afukamu nabbi n'alagira bayiwewo amazzi. Waliwo wakati enjawulo wakati w'okuyiwawo amazzi n'okunyakunyawo bw'oti ne wakati w'enjawo ne wakati w'okusena bw'oti amazzi mu kibakuli nga bw'omansira bw'oti. Kitegeekese bulungi. Okumansira bw'oti kikola ku mwana mulenzi nga tannaba kulya mmere, ate okuyiwawo amazzi ddala ne wabiririra bulungi kikola ku mwana muwala nga tannaba kulya mmere naye ng'amaze okulya emmere ne ku muntu omukulu ng'abadde afuseewo. Kitegeekese bulungi. Ekibuuzo ekirala ekiddiira ekisembayo kiri mu sayansi lwaki abantu baba senga kibadde omuntu ng'omusiraamu afudde kikirizibwa okusala omulambo gwe oba nedda. Birimu ensonga ssatu. Ensonga esooka atashirihu ligharadi tahaquqi min daawa jinaiya. Senga omuntu ono kiba kigambibwa nti haidali yamuwadde butwa oba mukyala we yamuwadde butwa, abasawo bakkirizibwa mu shariya okusala omulambo gw'omusiraamu ono yafudde bakakise ddala nti ddala mutuufu yadidde ki butwa, kikkirizibwa. Ekyokubiri atashirihu ligharadi tahaquqi min amradin wabaiya. Era senga aba afudde obulwadde nga butemu nnyo nga bugenda kusaasaanira ekitundu kyonna nga tekibutegedde, abasawo kikkirizibwa okusala omulambo guno babeere nga bamanya obulwadde obwo n'engeri gye bunajjanjabwamu. Kasabeera nga tebasobola kubumanya n'engeri yakubujjanjabwamu nga tebamusaze omusiraamu kikkirizibwa okumugira ki okumusala. Wabula singa abeera bamusala lilgharadi alilmi taalluman wa taaliman nga bagendereddemu kuyiga kufuna kyakuyiga mbusimanyi engeri gye basalamu abantu na biki ekyo tekikkirizibwa ku mulambo gw'omusiraamu. Wabula kikkirizibwa mu ddiini, n'olwekyo ky'oba olina okukola kiki kugenda eri omulambo ogutali gwa musiraamu gwe muba mugira ki musala gwe mbeera muyigirako. Ebyo nno mu ebiri mu fatuwa eyo eri mu nnamba 869. Kakino kye kidiira ekisembayo. Ana musilimun, omusajja omusiraamu abuuza nti nze ndi muyisiraamu, multazimun mutlaqul lihiyati, ndi munnaddiini nnyo alhamdulillah era n'ekirevu kyange nakirikako. Amliku saaluuna, nina saaluuni. Abawarabu nabo bwe bagiyita ani? Bagiyita swadi swaluun, ate mwe mugiyita ani? Saaluuni. Bagiyita swaluunul hilaqa, kigamba asala nviiri lirajuli y'abaami bokka. Wa hadhihi mihnati, ndi mukugu nnyo mu kusala enviiri, siirayo bukugu bwonna era bino nabitandika mu nzu sigari nga nkyali mwana ki muto. Waliwo bazabain, zabuun kitegeeza kasitoma, zabain we customers abangi. Waliwo bazabain abajja nga bazze kubasala enviiri, kati ne baŋŋamba nti mbasaleko naki n'ebirevu. Kaakati mbisale oba nedda? Kati ayinza n'okuteekerawo nti ate bw'ate abasinga obungi baagala basale kirevu, ate bwe si basale kirevu tebajja kudda bikiwe bikyo ng'omumanyi omuntu bw'aba yeekwasa. Ekyokwano bagamba nti yahrumu ala almuslimu an yahlika lihiyatahu, kiri haramu ku musiraamu okusalako ki ekirevu kye. Liladilla sahiha ala tahrimi halqiha, kulwokubanga dalilu nyingi eziri mu hadithi za nabbi entuufu nga ziziyiza okugira ki okusalako. Wa yahrumu ala ghairihi an yahlikaha, era kiri haramu okusalako ekirevu kya munno. Lima fi dhalika min at-ta'awuni ala al-ithmi, kulwokubanga omuyambeko mu kukola ekibi ekya haramu eky'okusalako ki ekirevu. Wakadinaha Allah an dhalika biqawli, Katonda yakigaana n'agamba mu suratul Maida ndowooza yeeyo nti wala taawanu ala al-ithmi wal-udwani, temuyambagananga mukola ekintu kyonna eky'ezambi wadde ekinaaleeta obulabe. Ekyokubiri, yajuuzu laka an tamushita sha'ra ar-rajul, wabula kiri halaali kugwe nanyini saaluuni okusanirira enviiri z'abasajja n'okuzigonza n'oziteekamu eddagala n'ebizigo. Wabula la yajuzu laka dhalika binisbati linisa'i, wabula omukyala abazze mu saaluuni yo ng'omukwate muto mulongoose kiri haramu kugwe omwami. N'ekisembayo kiri mu fatuwa namba 296 ku peegi 357. Senga omuntu afuna ewuzu nga ku mubiri gwe kuliko ekitundu kye baasibyeko bandage olw'oguba ogunene oguliko oba ebbwa eddene eririko oba ebbwa eririko, nga tekikkirizibwa amazzi kutuukawo kubanga bwe ganaatuukawo gajja kumutawaanya nnyo, ebbwa lijja kulwawo nnyo okuwona. Wabula alina kutayammama.
kyokka senga yeerabira fanasiya wa salla biduni tayammum n'asala nga tatayammamye fadhakara wahuwa fi salatihi agenda okujjukira nti sitayammamye ng'ali munda mu sala fatayammama duna an yaktaa as-sala abadde asalya waliwo ettaka akyuseemu katono ng'atayammama olumaze ng'adda mu sala ng'atandikirawo olwo yakomedde ddala ng'agenda mu maaso fama hukumu hadhihi swala eyo swala era mulw etya hal hiya batila ebanfu amu sahiha abantu ekyokwanukula faman tawadda yenna aba afunye wuzu tarikan mawdia aljarh ودخل في الصلاة وذكر أثناءها فمن توضأ ينابا أسوبي afunye wuzu n'ayingira mu kusaala n'atandika okusaala kyokka nga badde sapozi kutayammama so kufuna wuzu y'amazzi najjukira nga ali mu ssola annahu lam yatayammam nti mazima teyafunye eki wuzu fasolatuhu essola yeeyo ebeera nfu takkirizibwa genayo mu maaso لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ولكبانك تجدد كما مزوك ساركو مريم تكبيرة الإحرام مريم سورة الفاتحة أودا سما كل هو الله أحد نجوك تينا الصلاة تينا وزو كديك جزانتي أودا جسارا سكولو كبانك الصلاة يوم تينا وزو تجداشي tetuuka n'olwekyo essola yonna bw'efaako ekitundu kitegeeza nti yonna ebeegizeeki eba efudde kulwokubanga kali kuwakuliza olw'okutuukako essala kwe kubeera nti omuntu alina okuba nga afunye eki ewuzu eyo ebibuuzo wabula kino mukyetegereze bulungi nti waliwo nabbi we yagambira mu hadisi emu nti omuntu asobola okusaala essola n'afunako kimu kyakubiri oba n'afunako kimu kyamunaana si kyekyo kati mujjukire nti essola y'omuntu eno ekikolo kyayo kibeera kituufu n'ewuzu yafunye era tunudde mu kibula n'ebiseera byebyo naye essola yennyini empeera zaafunyemu si ze zitagize eki ze zitajjudde kutuuka ku whole number naye ate ono ye ekikolo ky'esswala kyennyini akakakuliza akagituusako kagize eki kafu byasala tebikkirizibwa kulwoka nga tabate tafunye eki tafunye wuzu fundikira nga nsaba allah azza wa jalla abeere nga atuwa ezzadde eddungi okuva mu bakyala baffe nabo batufuulire balungi era batufuulire abatusanyusa era tubafunemu ebyemugaso nabo batufunemu ebyemugaso kuno ku nsi ne ku akhira abatuwemu ezzadde eddungi erinaataasa obusiraamu buno allahumma rudda anna jamiica makri wa kaidi a'daa'ina waj'alhum al-akhsarin وألقى الرعب والخوف وعدم الثبات والوسوسة وسوء التفاهم فيما بينهم وشغلهم بذلك عنا اللهم ارم الظالمين بالظالمين أخرجنا من بينهم سالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.